Video y'olwaleero ya nnaku kubanga Kadamu ono wabanga akyali mulamu kinaba kisa kya Katonda. Sitera kusaba kuntambuliza video. Naye nkwegayiridde video eno gisharinge. Tomanya eyinza okutuuka ku Kadamu ono nga gyali oba tomanya eyinza okutuuka ku muntu yenna eyali abaddeko ne Kadamu ono ng'amanyi ekyamutuukako. Maama bali maziga, baganda be bali maziga. Maama takyalya nga omanyi omutima gw'ekizadde. Maama takyebaka. Alogootana kimu mwana. Mukwano, video eno nkusabye gimpereka like. Bw'ogirayikinga kigiyambako okwongera ogipushinga netuka ku bantu bangi. Naawe asobola ogisharinga gisharinge. Tugenda kweyongerayo nkwe information yonna n'okutuuka okubanga family beeraliikirivu. Bagamba omwana oba gyali oba yafa. Ngenda bikubuulira byonna okuva gye byatandikira. Amanya n'eddoboozi maginga bulijjo. Kubuuzaako mukwano wasuze otya, wasiibye otya, wonna video eno weekusanze. Mukwano gwe yakatweyungako eneyitibwa Magis Media oba Magi Kyeyo Initiative Uganda YouTube channel. Tuyisaako ebifa ku bankuba Kyeyo, ani abuze, ani mulwadde, ani yeetaaga okuyamba, ani yeetaaga ku advise. Mukwano kituyambayambako kuba nti tubeerako bye tuyiga ate mpaka we tumalako contract zaffe. So mukwano bw'oba ogimperedde akasubscribe eno channel obeera okoze kya tabbo era kya muwindo. Tweyongereyo maaso. Omukyalo ono ekifaananyi ky'olaba ku screen yo ayitibwa Naabirye Brenda. Naabirye Brenda yatambula okugenda mu ggwanga erya Saudi Arabia mu mwaka ogwa 2022 nga gutandika. Naabirye bwe yatuuka ewa boosi we mu kiyumba yakolayo emyezi 8 era awo famire yali emuwuliza newankubadde kyali kyalumu. Emyezi 8 egyo we jaggwako boosi akasente ne kamuggwako n'asalawo okukwata omwana ono Brenda amutunde mu kiyumba ekirala. Wabula gye yatundibwa kiteeberezebwa okubanga embeera teyali nnungi kubanga ebbanga eryo lyonna tebaddamu kuwulizaako mwana muwala ono. Mukama n'ayamba ndooza yali mukyala mukujjukujju n'atoloka. Kati wano we ngenda ku kitolosi simba wakati bw'oba osubira okutoloka ngenda kubaako bye nkusomesa ng'otuuse mu kitolosi kikyoyina okukola kubanga Brenda teyakikola. Kakati Brenda ono bw'atoloka atuuka ewa mama Kiyumba. Bw'atuuka ewa mama Kiyumba ayogerako ne famire ye ng'abannyonnyola byonna n'abagamba naye natoloseeyo gye bantunda. Ndooza n'atandika okukakkalabya emirimu ng'era mugimanyi egy'ekitolosi bwe gitambula. Wabula Brenda ono teyalina ssimu, simanyi oba maama Kiyumba ye yamuggyako essimu ng'atuuse mu kitolosi kubanga aba yatambula ate okuva ewa boosi we nga talina ssimu. Kitegeeza yalina connection n'abantu abali ebweru. Kati Brenda ono bwe yatuuka mu kitolosi yakozesanga essimu ez'enjawulo eza mikwano gye we babeera mu kitolosi okwogerako ne famire ye. Naye oluvannyuma lw'akaseera kaayitawo ebbanga nga liwera nga famire teddangamu kuwuliza Brenda mu kitolosi gy'ali. Era ne bagezangako okwekuba ku mukwano gwe omu we baali mu kitolosi era nga bafuna ekiyumba kye kimu bakolamu aba. Yakozesangako kweyo essimu y'omuwala amanyikiddwa nga Winnie kuba essimu gye bampadde bagisavingako Winnie. Famire egezaako contactinga Winnie emugamba twagala okwogerako ne Brenda. Olwo nga bamaze akabanga ng'omwana tebamuwuliza. Winnie ng'abaddamu ng'abalaata ng'abagamba bwenna nja kwogerako naye bw'anaaba ayagala okwogera nammwe era ajja kwogera nammwe. Famire ne basirika. Ne wayitawo ebbanga ne baddamu ne bakontaktinga ono omuwala era Winnie. Ne bamugamba Winnie
Brenda yalinga akozesaako kwene essimu yo tusaba okwogerako naye n'abagamba enja kumulaba bw'anaaba ayagala okwogera nammwe ajja kuba ayogera nammwe kye neebuuza Brenda ono bw'atoloka maama Kiyumba yamuggyako essimu kubanga tumanyi nti mu kitoloso oluusi babeera beetaaya lwaki Brenda teyagula essimu eyiye kwe yali badde ayogeranga ne famire ye era lwaki omuwala ono Winnie teyannyonnyola famire eno ti oba Brenda tayagala kwogera nammwe oba Brenda tetukyakola naye talina kiyannyonnyola famire yabagamba nga kigambo ekyo kyokka ebbanga lyetoolodde mpaka olwaleero maama tebamanyi kikwatagana ku Brenda mu kitolosi gy'ali nsaba Brenda bw'oba nga gy'oli naabirye Brenda nga gy'oli oli mulamu obanga weekweka famire yo kubanga tukimanyi oluusi tukoowa bafamire bw'oba nga wakoowa famire yo nkwegayiridde waakiri batereka akameseji obagambe gy'oli oli mulamu bwe kiba nga si kijjangu onnoonye ennamba yange nja kugiteekawo mu comment section noonya oyogere nange nze ngumye famire mbagambe gy'oli mulamu wabula ate maama Kiyumba eyali akozesezzaako naabirye Brenda tukwegayiridde vidiyo eno weba ekutuuseeko bw'oba omanyi ekyatuuka ku naabirye Brenda waba takyali mulamu era mukwano tusabye otunnyonnyole tumanye wa we tuyinza okutandikira Brenda teyasharinga nnamba ya maama Kiyumba wano abatolosi we mukolere ensobi bw'otoloka ennamba ya maama Kiyumba gikwate ogigabire famire yo obagambe in case of anything ono yannina ekyo kye mutakola we mubeera mu biyumba mufuba okukwata ennamba z'abakama bammwe ne muzisheyalingirako abafamire nga tusiba tukibasomesa oba nosheyalingirako mukwano gwo lwaki we mutoloka ennamba z'abamaama biyumba temuzisheyalinga ekirala bamaama biyumba balina omuze nti bakweka ennamba zaabwe kuba bamanyi essaawa yonna giwunya Kadaama asobola okufa mu kitolosi abaana abo bafiira ddala alwala n'abulwako obujjanjabi era bw'aba afudde bamuleka mu karuumu nga wano ne bamulekawo omulambo gwe bo ne badduka ate ne basenguka ne bagenda awalala maama Kiyumba bw'akutunda mu kiyumba gy'akutunza oba bakuttiddeyo bakutugumbudde n'otadda ye ebiddako tayagala kumanya era asirika bwe kati w'oba osheyalinze ennamba ya maama Kiyumba singa famire yo emala ebbanga nga tekuwuliza batandikira ku oyo ensonga zino zaaleeteddwa mu mateeka naye nga tetunnaba kutandika kugoberera nsonga eno mu mateeka twagadde tusooke tunoonye ku nnaabirye Brenda osanga gy'ali nga yeekweka famire so nsaba maama Kiyumba gwe Justin nno nti omwana ono waba yafuna obuzibu mwene mutavaayo oba kututegeeza mangu ffe tugenda kukola okunoonyereza era tujja kuzuula buli kimu bw'abanga yafuna obuzibu bwonna oba oliawo nga takyali mulamu tugenda kukola okunoonyereza tujja kuzuula buli kimu ekirala bw'abanga gy'ali mulamu nga mukwano walabako ku Brenda lwaki tetusoose kwagala bitandikirawo mu mateeka nti omuntu ayinza okuba nga gy'ali mulamu ayinza okuba yatoloka kwetaasa naye nga gy'ali mulamu just yeesala ku famire ye so nitugamba katusooke tumulange tumunoonye bw'aba gy'ali mu kitolosi kye ategeeze ku famire nti bannange gyendi ndyoke oba gwe jangu ngambe nti yenze Brenda naabire naye ndyoke era nja kwetaaga ne ka video call njogere naawe nsobole okonfaminga famire yo nti ddala yono omuntu wammwe oba nedda bw'oba nga gy'oli ng'olyoke ffe tetukiinaako buzibu naye famire yo beeraliikirivu famire yo bakunoonya mukwano w'oba gy'oli
Nabirye Brenda family we bakunoonya. Mama wo gwolaba takyebaka. Bwajja n'agugumuka n'agamba oba wafa. N'atula ne yeewuunaganya n'agamba lwaki ennamba gye yakozesanga omuwala ate bwe tumukontakitinga atugamba nti nja kwogera naye wanaaba ayagala okwogera nammwe anaayogera nammwe. Ekyo kyokka kitiisa maama agamba omwana wange ayina ekyamutuukako nga tebaagala kuŋŋamba. So mukwano bw'oba wali olabye ku Nabirye Brenda eyo mu kitolosi gye mubeera ng'omwana ono ali mu kifaananyi waliwo mulabyeko tugambe ogambe gy'ali alyokke oba yeekweka famire ye naye nga Nabirye Brenda bambi noonya famire yo bw'oba gy'oli ng'oli mulamu tukyebaliza Katonda naye bambi tegeeza famire yo nti gy'oli olyokke. Mukwano gwe atambuza vidiyo eno ogenda kubanga okoze ekitundutundu kinene nnyo mu kunoonya Nabirye Brenda. Okutoloka si musango kuba oluusi tutoloka okwetaasa naye ate n'okwekweka ennyo okumala emyaka egiwera nga toyogera na famire. Sisuubira nti omuntu okyawa famire naye n'omala omwaka mulamba oba emyaka 2 ne bwe guba gumu kitundu nga tewali oba mukwano gwo oba wa luganda lwo yenna gw'oterako ka message nti muli mutya. Kireetera omuntu okweraliikirira. Vidiyo eno mpulira obulumi bwa maama woba oyogedde ne maama sisita yekka bambi balina obulumi. Brenda woba gy'oli noonya famire bw'abanga Brenda alina ekyamutuukako maama Kiyumba nammwe abatolosi banne nga mwali mubaddeko n'omwana ono bambi muveeyo mwogere ki ekyatuukawo ate tumanye wa we tutandikira oba kukola ku nsonga kunoonya bode ya Brenda eri ludda wa tukomezewo maama bode y'omwana wagiziikeko omutima gukkakkane. Bw'abanga gy'ali mulamu bambi muveeyo mutegeeze mami nti mulamu oba tayagala kwogera nammwe Brenda kale n'oba toyagala kwogera ne famire yo vaayo obagambe nti gyendi batereka akameseji ka voice note oba oyinza obbakubirako obagambe gyendi bakkakkane bakiveeko. So kyekyo bamikwano ekigenda mu maaso bambi okwekweka ennyo si kirungi kati maama ayaayaana. Sobola prayinga audio za maama wano naye ayaayaana sister ayaayaana balina obulumi. Omuntu waabeerawo emyaka 2-3 nga toyogera naye ng'ate yagenda mu mawanga ofuna okweraliikira. So ze nsonga ezo bamikwano nze bwe mpulira ng'omuntu yabula bw'ati nange ng'omuntu kimmalako emirembe n'ogamba oba gy'ali mulamu n'ogamba oba ki eyali akubyeko ku kyeyo obitegeera naawe ali ku kyeyo obitegeera munno okubulako ekumala ewiiki nga mubadde munyumya otandika okweraliikira oba yabadde ki kati ono amaze emyaka. Alright, mukama bankumire nnyo abasharinze vidiyo eno abagirayikinze abakomentinze mukama abampeere nnyo ekisa tusinkane mu vidiyo ze ziddako mwiraba.